Tomanyira awantu maze emyaka nga nkolerawo mulimirawo mwe mumanyi era bwe najja nga twagenda ku malaalo ng'omwana era bw'ojja mu kyalo nti oba olina otukakawa bwe baziika muzeeyi twagenze n'ebbaafu twagenze n'amazzi n'ebisiimula nga tugenze siimula muzeeyi waffe twagenze osanga muzeeyi waffe musibe ne tukkirira awali ekisumuluzo ne tubuuza bulungi omuzeeyi oyo mwami boogere eddala sirimanyi ye boogere Gediyoni ndijjukira ne tumubuuza bulungi tumugamba munnange tubadde tusaba ku ki ku bisumuluzo kati boogere n'atubuuza mmwe muli baawa muzo yabadde atukiya kitumba era yatugambye bw'ati kinze swazi yaŋŋamba ne bw'abanga Nagawanga yazze wano simuwanga kisumuluzo kati nze nendekayo battone kubanze namugambye nemugamba mwena mmwe abakulu mmwe mwatambulanga n'ekitaffe ebbanga lyonna naye amazima mugamanyi ente musobola kwogera amazima ddala kitu mwenna muli baalugana ne mugamba ate bw'otambula nabo be mwali nabo mu kutunda nti ate kutunda konze temwatunda wali kuba namulaba ennagendawo nga batunda naye yaliko kyozize nze ngamba batone tugende ne balegaana nenkomawo ne ngamba babadde basigadde waggulu konze kufulu tugimenye oli ali mu kwetonza kati ye we yeerowoozezza twagenze na ku malaalo ga kitaffe kitwetaagisa kutuwa ddakiika kitwetaagisa tugerera budde kati kufulu mwataddeko endala kufulu tetunateekako ndala naye nga tugenda tuteekako endala baganda baffe Swazi ne Nagawa bazze ne poliisi nga bakiriminga nti twamenye ne tuyingira awantu tutakkirizibwa kubeera in other words oli ayinza okiyita trespassing twazze ne tuyingira tutalina kubeera naye abasirikale bwe bazze ne twogera nabo bambi nabo bazze ne bategeera twazze kulongoosa ku bintu bye kulongoosa ku kijja ennyumba ebadde eyitamu amazzi ne tuddaabirizaayo ne tulima n'abaali wazika awatuukirwako amaaso nti senga gwali eyo obozze n'olaba abantu nga wazise oyinza okukirawo mu kifaananyi ekibi ne tugezaako okubaakuba kyekibadde kyatuleese okulongoosaako eno mu kyalo era nga tubadde twazze okumalayo wiiki emu then buli omu addeyo gy'abeera oba gyetuwangaalira so bo bazze mu mbeera nti twazze eno kuwamba ekitali kituufu tetwazze kuwamba twazze just kulaba bintu bya kitaffe bawoza kimu nti be baana naye ffe kitaffe yatukuzizza ate nabo bakyogera nti twakula nabo naye bino bintu byansi bituleetera okuba nti tutuuse wano naye nze Mukama ne mwebaza kimu nti baganda bange bonna muzeeyi be yazaala tekuliiko mulema ebyabwe bwe baba kituufu nga baana ba KAFEERO tebatunda nga bo bwe bagamba kuba bo bagenze batunda buli kimu twawuliddeko amawulire nti baagala tunda buli kimu badduke mu ggwanga bagende kuba olwedde bamanyi emisango gye bakwata egy'enjawulo bajja babanja ssente then okusembayo omuntu yenna ali paka nga ekiragiro kivudde eri kooti ng'otegedde ekituufu baani gw'oyinza okugulako ekintu ekyo naye essaawa zino eyagula n'asuubira okugula essaawa zino yagula mpewo so naawe njagala nkutaasa eggwaliro edda ogula ekintu kya KAFEERO twawuliddeko waliwo yaguze poloti wano ku modern wagiguze naye waguze mpewo kuba ekisooka gwe obadde omanye ekigenda mu maaso mu famire ya KAFEERO wabula ne weewaayo n'ogamba nti kaŋŋende ngule ekijja kikole kijje tukutegeeza nti weetuli era poloti eyo tugisimbyemu ebijanjalo ne kasooli n'ebitooke so teryakkirizibwa kugula kintu kya KAFEERO teryakkirizibwa kutunda kintu kya KAFEERO naye obuzibu baganda bafu batugobaganya bo baagala tulaga nti balina amaanyi mangi kati bagamba nti bano tebajja kubeera eno kuba bano bazze ne babeerako eno beewaddeyo beere n'ennaku nga 3 4
lwaki tulongoose waka kubanze waka babadde bangobaganya nga ennyumba balina gwe bajuwa bagibeeramu nga tasobola giyonja naye nga nange engeri gye sigiinaako buyinza era nga nakyesonyiwala yadde oyingiramu siyingiramu kati era bano bannange bazze ne tulongoosaawo ne tuwambuka ne tulongoosa ku lusozi kati bano bo kye bagamba lwaki bajja eno nga bo si baana ba Kafeero bali be baana ba Kafeero ababiri nga bw'obalabye omuwala n'omulenzi nti be baana ba Kafeero kati kyembuuza omuntu bagamba okujja balina mala genda ku poliisi bw'oba ogenda ewamu olina mala genda ku poliisi kiba kikirizibwa okusooka ogenda ku poliisi w'ekibanja awo waggulu mu kasenta kibanja sina poloti kuba woba osazeemu poloti musobola ovaamu poloti 3 kibanja kyatundibwa miliyoni 4 bajja omulundi ogwasooka senga yanona wannangamba goli eno genda okyankalanya eri banno bali mu kutunda nenyambuka nentulawo mu meeting nsanga bali kusaba yabba wa sente nengena nempita chairman kuba teyaliyo bali batunda ne chairman tamanyi namuyita najja nabagamba mulina bye mukola bano ebitali bituufu yali agula ne yekywakywana natambula n'agenda yali agula bwe yatambula n'agenda nembagamba ate basigala bamperekereza ebigambo kuba nagawa yaŋŋamba ne bw'olikola tetugenda fuka mwana wa Kafeero swazi naŋŋamba lwaki tulaba maama wo nakubuulira ekituufu ffe tutereeza bintu byaffe mwe mutukyankalanya kati awo ki kye baali batereeza okuleka okusaanyaawo nembagamba ate ngenze ku poliisi nozi owulidde wano nga n'omusirikale akyogerako nagendako ku poliisi nenripootinga okutundibwa kw'ekibanja ekyo kyekibanja ekyatundibwa kuba bamala ne bansinza obwongo bakomawo ku Saturday bwe bakomawo mu kitundu we baatuula oba mu maka we baatuula nali sirinawo buyinza yadde ogenda okuleekaanirawo nagawa atugambye agenda tutwokera mu nnyumba tetulina kusulawo wano nagawa agambye singa tulemerako ne tusula wano agenda tutwokera mu nnyumba naye nze kyeŋŋamba ensi yonna singa abaana ba Kafeero bafuna obuzibu abali mu kyalo obuzibu bugenda babuvudde ku bantu babiri bugenda babuvudde ku nagawa ne swaziniga ne defense atweganye olw'okuba nga ali ku sayidi eri kuba defense yebba wa maama wa nagawa yensonga lwaki ali ku sayidi eri era atweganye nabeera ngaewasengeri waggulu naye nga nze ajja wano nambuuzaako oluusi nze bwenyambiseeyo era nze mbadde nga mmumanyi era we yajja mulwadde nnyo bwe yatuuka eno naawula fenna lulina oba baagala oba tebaagala Godfrey. Ani? Kafeero Godfrey. Nze okujja wano nava Katosi nga mmaze okutegeera nti kitange y'omugenzi Paulo Kafeero era we nava Katosi najja natuukirawo ssenga Nakungu Grace nga buli aliwo awatunula ku kifaananyi tewaliwo kubuuza nakubuusabuusa era wano natuukira era mbaddewo nefunamuko obuzibuzibu nenzirayooko e Katosi then nenkomawo ate wenkomamu mukisa omulungi abaana Mukama naye nakigera bugezi bannange ne bajja naye batuukirawo wali wenkolera ewasenga ne bajja ne bandaba ne bagula ne ku byokulya empeera walongu nange nga nsikirizibwa kujja eno wa taata era nasuzeeko nabo ne tunyumya wetuseka ne tutambula twambuseeko ku kijja ewa taata tuvuddeyo nga ffenna tuli mu mbeera ennungi nga tewali kuweerezeganya bigambo okugyako bano abazze bakoze batya abazze bano bazze batandike enzija gye bazzeemu ng'eraga yakufubutula bufubutuzi bantu be basanzeewo kutugoba tuveewo okutuusa bo nga bo babe banaatuusa mbaga simanyi na kumanya nze kubanga nange ekintuseeko ntiddemu nenjagala n'okugamba bakulu bange oba nze kanzireyo ewasenga naye nenguma bugumi. Amannya ogambe kwani? Kafeero Godfrey.
okugoba bannaabwe mu maka ga taata waabwe balagewa omwana ze wa taata we oyinza omugoba ne bagaba bagende ekyo nkivumirira era kinumye nkivumirira emirundi nga 10 lwaki babonyabonya bannaabwe bonna abaana bakafiiro yabazaala bo lwaki beeyisaawo batunze ebintu babitunze ku bannaabwe babimazeewo bannaabwe bazeeke wa kitaabwe babagoba ekyo kiba kya buntu bannaye gavumenti yalingiddeko mu nsonga za byanfuna bali byanfuna ebibasumbu kuba ennaku si nnyingi bakamala okutunda bali eri baswazi yakamala okutunda bano bannaabwe bazeekeeka babagoba babaleetedde ne poliisi omwana ze watatawe kintiisizza abaana okwewerera bannaabwe era kibi nnyo naye fena wetuli tutaddewo eriisa ejjogi ekituuka ku baana bano okusinziira njogera bali gye boogedde ekibatuukako tewali birala mu nnyumba n'otuuzaawo kiwanuka lubambadde lwasiya paso kale gairosiwa kale ono omugenzi KAFEERO kuyakola kiko eri azimbye amakage ati abaana bwe bajja bo ne batugamba nti bajja nga baliko ebibaleese kale okusooka nti bayagala okulongoosa ekifo kyabwe bakikoleki kyali kizise kitaabwe we yali abeera ng'enju wazise era bakikoze bagamba baagala kulongoosako ku bijja nakyo kyakoleddwa waliwo ne poloti ndagi bakiraiminga nti yinza okuba yatundiddwa kale bo era bagenze ne bakola ki ne basaawawo kati batugamba nti nti waliwo n'ebirala bye baagala okukola kati olw'okubanga bye basoose okutugamba nti baagala okubikola babikoze era tusuubira n'ebyo bye batugambye nti bagamba bikola era bajja kubikola okutuusa bye banaagenda ku Lwokuna olw'okubanga bazze mu maka ga kitaabwe tetulina nsonga yonna etugamba nti ate tubakake bave muki mu maka ga mukadde kati bali abaana b'okusinzira bo badde bagaa nti okukasaawo eno bakoleki baveewo naye nze sikiraba nti kya buntu kubano bali mu maka g'abakadde baabwe ate waliwo ensonga ezabaleese era bakiwadde ennaku engere sibaze kubeerawo ddala permanently wabula ku Lwokusatu bajja kuba bakolaki bagenda baveewo tewali nsonga ebagambisa nti banaffe batunda naye ennyumba twagikomeredde eggulo nga yabambuse mabaati batunda ekifo ky'okuddaabiriza bo batunda ku mazaawo nakulaga dda dipeeri